Oluvannyuma lwa olukuŋŋaana olw'ababaka bali ku ludda oluvuganya mu Parliament nga bakulembeddwamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Leader of Opposition Honorable Ssenyonyi. Ebigambo bingi byogeddwa ku nsonga ezigenda mu maaso. Babadde bapresentinga budget yaabwe oba kibayita alternative budget oba alternative national budget priorities for financial year 2024-2025. Budget yeno eba eriwo nga alternative era nga bw'okiwulira nti in case mwe mubadde mu buyinza budget bweti bwe yandifaananye. Jjukira omwaka guno mwezi ogw'omukaaga bagenda kupresentinga budget ey'omwaka gwa financial year eno gye twogerako 2024-2025 ej'okuba nga esomebwa Matiya Kasayija. Kati opposition yo yeesooka neba nga ate ebalaga budget yaabwe bukya bwe yandibadde era ng'eraga eri focused nnyo ku bintu ebyandiyabye omuntu wa wansi n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebigambo bingi twabikuwadde ate ne Leader of Opposition Honorable Ssenyonyi era naye yayogedde ebigambo bingi byembadde sinaba kubanga nkuwa kati gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV kano ke kadde embere nga mbikuwa webale kubanga okyatugoberera kyonna kyokola kya mutawana nnyo okubeera nga otambula naffe. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwate kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Ebigambo bya Joero Ssenyonyi kambikuwe ddoboozi linza okuba libadde wansi mukko naye nja kusaba oyongeze ku ssimu oba computer kyonna kyolabisa ate ebigambo bibeere nga bikuviirayo bulungi nnyo. Bwati bwagambye Honorable Joero Ssenyonyi. Twanjudde eri eggwanga embalirira eyaffe nga bwe tugiraba kye tuyise alternative budget kubanga mwezi gw'omukaaga Oweekitiibwa Matiya Kasayija ajja kwanjula eri eggwanga budget eya gavumenti naye nga tetunnatuukawo. Awo ffe twagadde tubalage nti kino kye kituufu ekyokkola. Abantu bangi bagenda ne bagamba nti opposition b'opposinzi tebalina alternatives. Kati ffe twagala kulaga nti nedda si bwe kiri tetuwakanya buwakanya naye tulina alternatives zetwanjudde eri eggwanga era mu alternatives zaffe ezo tugamba nti okusookera ddala tulwanyise enguzi. Bwe tunalwanyisa enguzi kuba buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 mu nguzi. Ssente empitirivu ezoonoonebwa ku bintu mu ntwawe bitategeerekeka bye tulina okukendeeza. Bwe tunaakola ekyo tujja kubanga tulina ssente eziwerako okuweereza bannayuganda. Kati ffe tugamba nti tulina okwongera ssente mu byobulamu, tulina okwongera ssente mu byenjigiriza, tulina okwongera ssente mu infrastructure, enguudo embi mu Kampala n'ebirala, service delivery generally. Ssente ezo batera otubuuza naye kakati mwe mwagala twongere wano ssente naye tewali ssente. Ffe tubalaze nti ssente weeziri. Tulwanyise enguzi, tulwanyise ssente ezoonoonebwa mu ngeri etategeerekeka. Awo tetujja na kusumbuwa nnyo bannayuganda kwongeza misolo kubanga gavumenti eyagala kwongeza misolo. Ebintu bino tubiwakanya mu Parliament eyo naye olwokuba tetulina namba ziwera kyovudula babiyisaawo nga babaagala. Naye ffe tugamba nti nedda bannayuganda already tubanyigiriza nnyo ku nsonga y'omusolo ate kakati bw'obwongerako omusolo omulala mwagala bizinesi zaabwe zigwe. Olwaleero abasuubuzi mu kibuga bagaddewo amaduuka gaabwe byali mu kwekalakaasa mu mirembe era ekyo ffe tukiwagira. Tuze tugamba bannayuganda banne mutwegatteko ku nsonga zino temuzitulekera ffeffekka abali mu Parliament kubanga ku sayidi gye tuliko gye nkulembera tuli batono. Kyovudde olaba ensonga zino tuzoogerako naye zikalanga minority reports bannaffe tebaagala kuziyisa. Kakati nammwe amaloboozi gammwe kalina okuvaayo ku nsonga y'omusolo. Ffe tugamba nti olwanyisa enguzi tujja kuba ne ssente eziwera ezisobola okukola ku nsonga z'abannayuganda. Olwanyisa ssente ezoonoonebwa mu ngeri etategeerekeka awo tojja kusumbuwa nnyo bannayuganda ne weeyongera okubanyigiriza. Olwedde basasula omusolo muyitirivu ate nga tebalaba service delivery. Bwe bagenda mu malwaliro teri ddagala, abaana baabwe tebasobola batwala mu masomero ga gavumenti kubanga teri kiriyo. Kakati already basasula ssente empitirivu, services tezivaayo, beeyongera okukozesa ssente zaabwe okwetuusaako services ate kakati bw'ogamba nti ogenda bongerako omusolo nedda kikyamu. So tetugamba nti yes buli ggwanga lirina okuŋŋaanya emisolo naye tugamba nti ate kiyitiridde kisusse we kirina okukoma ate nga tulaga nti yes nga toyongeza musolo tukulaga ssente wawe zirina okuva kasita olwanyisa enguzi kasita okendeeza ku kwonoona ssente y'omusolo kasita olaga nti bannayuganda gwe mulamwa. Ssente zijja kubanga we zijja available tujja kutulugunya nnyo bannayuganda kubapaatiikako misolo emitirivu. Ssente z'omwagala gavumenti azijje mu biki byemulaba byeyonoona kastembi batebiri relevant. Nga bwe nkugambye nti ekyokutandikibwako okufuna ssente okukola bino bitugambye nti tuongeze budget y'ebyobulamu, y'ebyenjigiriza, service delivery n'ebirala.
Ssente zisooka ozijja wali ozibbibwa mu nguzi. Kubanga bwengambye nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion shillings. Ssente ezo zaalikoze ebintu biyitirivu nnyo. Naye tetuzirina kubanga zibbibwa kati lwanyisa enguzi mu byaddala. Si kujogerako bwogezi. Mwami Museveni agenda n'ayogera ku nguzi n'atabuka naki, naye ate bw'amalizaawo ali mukolereza ababbi ba ssente y'omusolo. Awo nomuleke temukwatako. IGG abantu bano bagendeko mpola kubanga at least ssente baziteeka wano. Buno balemerako ssente ze babbe bajja zitwala ebweru. Kakati ki ky'ogamba exactly? So awaliwo ssente empitirivu zisobola okutaasanga eggwanga ne tuzeeyambisa. Ekyokubiri, ssente empitirivu ezoonoonebwa. Otunuulira presidential advisors abayitirivu bakola ki? Kubanga abasinga ku bo ni Mwami Museveni gwe balina okuadvisinga emyaka 5 giwera nga tebamusinkanye. Afunye chance namusinkana ate Mwami Museveni yamuadvisinga. So kati ebifo bino babiteekawo nti kakati oli agudde ku bwa MP ne bamuteeka eno. Bamuje kuba minisita ne bamuteeka eno. Tebalina kyamaanyi kye bakola naye basigala bafuna omusaala. Kikyamu otonoonawo ssente empitirivu. N'otunuulira aba RDC abayitirivu, deputy RDC, n'abawadde amamotoka galina okusavisingibwa, baminisita bayitirivu, n'otunuulira ssente Mwami Museveni z'akozesa. Nedda kisusse. Munayi ne paalamenti eno gye tutuulamu. Nene, ge mazima twogere amazima. Ate kakati tuwulira baagala okuleeta proposals okwongeza districts. Oyongeza districts ne constituencies ne zeeyongera naki nedda tugendeze ku appetite yaffe y'okuteekawo zi districts zino n'okwongera kugamba parliament okugigeza ekitasaanidde. Kubanga ne districts zino ezimu ezaatondebwawo empya tezirina na ssente ziziddukanya. Districts ezimu empya tezirina na bitebe byazo headquarters. Kakati oba oteekawo zaaki bannayuganda kye baagala service delivery. Zimba amalwaliro, zimba amasomero, kola ku nguudo bye bibaluma. So si kubawuddisa nti kakati wetunabawa district service delivery ejja kujja nedda ebyo bya bulimba. Songa eyo kanjogere mu Luzungu. Mazima. We have a challenge of wastage. Wastage which once dealt with, in addition to dealing with corruption, once we deal with wastage, we'll have money available to deal with the service delivery that we're talking about, the incremental allocations to healthcare, education, infrastructure, and so on and so forth. The wastage comes in various forms. One, you look at, for example, how many presidential advisors that we have in this country, plenty of them. They earn a huge salary, but what exactly are they doing? Even the person that meant to advise, they never meet him. The few that get a chance to meet him is the one who advises them. But they have a huge budget there available to them. And you see, these are positions that have been created for those that have failed politically. Somebody has failed to become a member of parliament, they are put there. Somebody has been dropped from cabinet, they are put there. Just really to keep them occupied. But there's nothing serious that they are doing. Look at the plenty of RDCs that we have and their deputies. They're being given cars that are maintained, that are serviced, a driver, and so on and so forth. What exactly do they do? Sometimes they do work done by LC5 chairpersons, by DPCs, duplication. Yeah. When you see the many districts that we have in this country, leading to parliament becoming bigger than it should be. Truth is, we are an already big parliament, and we hear they want to bring proposals to create more districts. That will mean increasing now the wage bill of government officials. It is wrong. Let's reduce our appetite for making every village a district. Because what exactly do the people of Uganda want? What they want is services, is hospitals that are equipped, is schools. Deal with that instead of hoodwinking them to tell them, you see, once you create another district, services will come closer to you. That's not true. And that's why for some of these districts that have been created, some don't even have headquarters. Some are struggling to operate because there's no money to enable them to operate. So why do we create them? So let's not hoodwink Ugandans. Let's deliver services. That's what they're interested in. But some politicians make them believe that, you see, once you have a district, you'll have services closer to you. The politician is saying that because they want to stand for MP, for LC5 chairperson, and that kind of thing. But what the people of Uganda want is services. That's what we should be focusing on as a country. Thank you. Asante sana.